February. I know everyone is there, is watching. Tenga, amani tuli mu February. Mwaka tukutamza 2020. Mwenye watubaleka uwija 2020, wakuita 2020. Anyway, that's it. Maune manja kwa niko tambla this week. Eranga wana wasingo obungi. Abatabda yo last week. In the weekend, jibazeyo kuchi, kusomero. N'olwekyo mubeeyo kusomero ng'oli kusomero. Eranga obanga osomadde. Kale ng'ogira n'odda. Munnange ebitabo bikakkalabye. Kimanyi abamu mugenda tandika weekend gyawo okola beginning of term. Abamu batandise this week enewedde okola beginning of term. Naye abatanatandika, make sure you read your books. Tokoma wote kubanga nze ndi mudde banziziza mudde n'olwekyo I have to enjoy, I have to do this and this. We are streaming live on Facebook page. Bagita DSTV Kawala. N'olwekyo beera ng'ogiraba, beera ng'ogendayo osobola okulabira ku Facebook page. Okunate ku TV saawa eno kigenda ku DSTV official Kawala. DSTV Kawala official ojja kubanga otulaba ku Facebook live. N'olwekyo abaliko mwena mbeebaza mpereza mu message mwebale nnyo. Twatandise n'omwana bamuyita Festa rapper omuzibu. Bwe twavuddeyo ne tudda ku Rachel M ng'agamba nti bali mu swaga. Ate bwe tuvuddeyo ne tubeera eri mu Anita Kabe. Waliwo mpereza ka message n'aŋŋamba. Wuuno Omwaana songs. You people, you don't want culture. You like this minister of ours. Eyayogedde ebigambo eby'esimatu. My God. Naye banange minister tugezaako tukyamyafe aba.com. Abaana abazadde kyemugezaako muwuliriza ebigambo ebikyamu ne muva ku nnono. Yes, ne.com wali nga bwe tuli aba.com naye ati n'ennono tulina ogifaako. Olowooza lwaki abakulu ab'edda baatwalanga ennono ng'ekikulu. Ebya minisita kambiza ebbali. Naye nga abaliko mbalaba mwenna era mbeebaza. Njagala mbe nga nsoma ku bubaka bwammwe butini nnyo obuliko ate mbe nga mbatwala kantindigwa mu baby.com abakuba nja balaba. Onagambye hi, drop me now by Felista. Ndowooza kenkuwadde tekakoze gwe mukwano. Hi, let's chat this time. Onagambye good morning dear, I love you nange. Onagambye hi, my name is Ahisibwe Namakula Joan from Koima requesting to join music. Munange you can join. Oyagala kujoinirira wa. Onagambye hi baby, drop me any song of Kausam. Unagambye hi baby.com. I'm Brenda from Kisoga. Drop me any song from Ntende Parents High School. Unagambye hi baby.com. This is Viola Namudu Gombia. I love your program. Drop me any song. Okay. Unagambye hi baby.com. Thanks for the show. I'm Princess from Mukono. Princess from Mukono nange kwagala nnyo banda nnyo abbe Mukono bagambe baby.com abagala okamala. Olabye boye tuweereza ze angel okuva ekatooke. Sabayo akayimba ka Rema ne babitusiku tujja. Nedda tuli mu program baby.com. Wutujja tujja musange ewalala. Ono nandujja ababe nandujja songs. I'm very sorry mukwano. Ebyokuwanga birina bitwala mu maaso. DSTV mwebale kuweereza bemikwano nze Mama Sheira Amauchi Gomba. Nsabayo akayimba ka Fresh Kid kale mukwano. Onagambye Vincent Enkoni twendi nnyo. Ndowooza atagamba kwendi nnyo. Vincent Enkoni mukwano tubiddeko webale kubanga Poli nange mbagala nnyo abeeyo tosinzidde. Onagambye nice songs. Bambi webale kusima mukwano. Onagambye nti ki? Onagambye nti hello baby.com. I'm Tahia from Matuga. Please drop any song by Anita Shana. Anita Shana nja kumubaho next week. For today, mukwano tugenda kubanga mukuba. Onagambye hi, thanks for the program, for the presenting. Dear, I'm Simon of Mitiana Mpayo Baby Glory. Yeah. Okay, Baby Glory ne mulabye ne njagala kubanga mbajjawo wano ate tugereko mu katundu kaffe aka baby.com. Ate bwenkomawo mbenga mbabuulira naye nga ali ku kamera olunaku olwaliro Mr. Hannington era nga producer wange olunaku olwaliro twagadde obasuubiza ku kintu mbenga mukiraba nga kifaananawo ekiti nga kyantamana nnyo nga kya ttabbu nnyo. Tegeka essimu ompe omwana njagala kwogera na mwana ndowooza mbadde ngambalaga abaaaeziise nga mumpeereza mu message naye totakikyayogoleko naffe kati tegeka essimu ogenda okuba ate ompe omwana. Tugenda mu katundu kaffe aka baby.com era nga omukulu Shafik M waliwo nga membuye Shafik mutu
ku Rio Shimi Nursery and Primary School, Memorial Nursery and Primary School eno enamayumba wano wondabira nno ngenda kwogerako n'omukulu w'essomero lino director abamu bamuyita meya bamuyita kyonna ky'omuyita gwe ngenda osinkana abe nga atubuuzaako sebo tusanyusa okulaba nansanyusa okulaba amanya gaffe amanya ganze Kalyango Kasenene Nelson ate akameya meya si linnya lyange kitiibwa ndo kitiibwa wakiri twandidigaseeko okay nze meya Kalyango Kasenene Nelson meya waawa meya w'ekibuga kino eky'Enamayumba kiki kyolaba ekiri mulembe guno kyowulira nga wakimisinga mulembe guli ebintu bingi nga ki era olina ekikuluma kati ffe twasomera tewali okutikkira baana ba ttoovu tekirina bulungi makulu owulira wasubwa okutikkira mu ttoovu nasubwa okutikkira mu ttoovu terina nnyo makulu naye kisanyusa nnyo abaki kisanyusa nnyo aba Weno Namayumba era nga tuli ku mukolo gw'abazadde gye wandiise parents day abaana boolesa ebintu eby'enjawulo era tuliko n'omugenyi omukulu taata tusanyusa okulaba nange bannange bwendi amanya gaffe nze Sawulo Ddamulira omukulu Sawulo Ddamulira enyawo okola bugaani mu bintu bya education bino ndi director naye nga bampise wano ng'omugenyi omukulu nesebo oliwo director wasomero ki director wa St. Peter's Nursery Primary School Namwaya kusangibwa ku Lwentebe nange twesiimye okulaba okuzisinkana yesebo tulina omulamwa bwaffe gwe tutambulako okukwatagana na nsonga za bibuuzo ebyakamalirizo oba ebya UNEB wamma kyandibadde kikulu oba kirungi okusindika abasirikale okujja okukuuma ebibuuzo nga abaana bakola ebibuuzo naddala ebyo ebyakamalirizo tekyandibadde kibi senga okuuma kwabwe kutaataaganya nkola y'abayizi nga bali mu bibuuzo okubikuuma abandi bikuumye mu kubitambuza n'okubeera nabyo nga tebirina bakukolebwa mpozi kyendaba ennyo ekyandibadde ekirungi bwabanga abasirikale bateekeddwa mu kukuuma ebibuuzo by'abaana bandibadde babeerako walako kiwagira abasirikale abaana oba muntu mukulu bakutiisa naye ate omwana omuntu kale bajje bakuume tetuganye ne babeera ebbali ebweru wano munda tisi bateekemu abasomesa abadjudicators babeerawo nga kale tebambadde byambalo babatekera emabega wa geeti oba ku geeti kubanga abaana bano batya abasirikale kuba nabantu mukulu osobola olumulaba ng'otegeomwana kisobola okutatanza mukwa tubaniriza no ku Rio Shimi Memorial Primary School nga ffe tukola ebyemikono nga we mubiraba wano tukola obukomo buno mu sayizi zonna n'era mu kala zonna nga tweyambisaako obubira tukola obusawo buno mu sayizi zonna ng'osobola okukateekamu essimu yo sente zo n'akatambaalako biba tebisobola yitamu tusiba enviiri nga bolaba bali sayidi wali we bakikola tukola ensawo mu sayizi zonna waliwo eno ensawo ennene ne buno obutono nabwo tubukola tukola flower vessels zino ng'osobola ogiteeka ku mmeeza yo n'oteekamu peeni zo sente zo n'ebimuli byo biba tebisobola yitamu tweyambisaako ebizigo bino okunaaza mu nviiri era tweyambisaako ebizigo bino okukola dreads tusiika ebyokulya nga daddies zino we muziraba byonna ffe tubikola nga bwe mutulaba wano ffe tukola ebyokulya bino tudizayininga amacupa gano mu sayizi zonna ate era tugadizayininga mu kala zonna tuyinawo eno n'eyo bwetyo pozi tuyinawo n'eyo ey'ekkala entabike tukola table mats zino
tulinawo zino ezakabaawo ne zino zetukozesa obubira nga tuzikola. Osobola ogiteeka ku mmeezayo neoba n'oteekako essowaani yo n'ekikopo kye eky'ebyokunywa. Kyandibadde kituufu oba kirungi abasirikale okuuma abaana mu bibuuzo bya kamalirizo? Bwe twasomera tekyaliwo naye olwokubanga ensi egenze ekyuka wabaddewo obumenyi bw'amateeka bungi, obubbi bungi, twalabye eChina nga batuuse n'obateekako ebibokisi. Kale tekyalibadde kirungi naye olw'okuba embeera ekyuse nti obubbi bungi nnyo kale ndowooza ekyabasirikale bakiteekawo naye nga tekyalibadde kirungi kubanga ffe basomesa be bantukuumanga naye kaakati munnange olwowa kyekiriwo tewali kyakkola tugume n'ekyo kirina kyekikosa ku baana kubanga fedda we twakuliranga okulaba yunifoomu y'omusirikale, okulaba poliisi otya nnyo, emmundu otya, amasasi otya, zisikwatanga ku mmundu. N'olwekyo kirimu kyekikosa obwongo bw'omwana newankubadde ng'embeera eri bw'etyo naye nga tekyalibadde bwe kityo. Gavumenti ndowooza ekintu kyeyinza okukola okusinga okuteekawo abantu bano ereeta abasumba batukuume omwana akulabanga Yesu, akulabanga Katonda ng'omukuuma era abeera comfortable. N'olwekyo ndowooza naffe batunoonyeeko tubakuume. Kati gavumenti kicontributinga ku kugwa kw'abaana? Sijja kugamba nno kicontributinga kubanga okuyitako omwana Katonda yateekateeka, abasomesa bateekateeka naye Katonda yasindika bamalayika ab'okutegeera naye kali eri psychological torture ebeeramu. Omwana ayinza n'okutya nga alaba emmundu, alaba omusirikale mu kyambalo. Abasomesa basomeseza bulijjo ngoye za bulijjo olwokubanga kati corporate bweziri corporate wear naye kakati walaba mu uniform eri ebibombolabombola nakyo bambi kiyinza okujjamu okutya. Omwana eyalibadde akola obulungi akola akankana. Ekyo kikyamu nnyo mu ggwanga era tetukyagala kibeerewo, tetukyagalira ddala kubanga abaana balina ababakuuma. Kati amagye ekigaleeta mu baana kiki? Ekyo kiba kibi ng'abazadde tetukyetaaga. Kituufu. Kale Reverend bwatyo bwagambye nti abazadde tebakyetaaga ekyokukuumira abaana abasirikale. Bintu bingi ebigenda mu maaso naye nga tebinabagenda mu maaso. Njagala kwogerako n'abali ku ssimu bambuulire kiki ekigenda mu maaso. Hello. Wanje mukwano mpa baby mpa omwana nze omukulu simwagala. Wanje ono alabika talina mwana, nze saagala kundwisa kunkereya. Olimba balise gaali maka abaana bange. Abantu bedda tebalinanga nsonga oba tebalinga bantu bakuyombera mu ddiiro ng'ebiseera ebisinga obungi badda mu kisenge. N'olwekyo amakulu g'oluyimba olwo gaali ago, tezaalinga nsonga ndala nnyo ez'enjawulo. Naye njagala kuba nga nsomako naye bannange njagala kuba nga nsomako ku bubaka bw'abantu abaliko oba abaweereza obubaka bwammwe kubanga abasinga muleka temulina baana mwagalamu abakulu mwe mubamwogera. Onagambye hi baby I want a song of Wanaza sijja kubaako kalinde lulala. Onagambye nti hello I love you from Matuga. Onagambye hi baby what.com I'm Benita from Kawempe. Drop me Africana by Ghetto Kids. Onagambye drop me Fresh Kid any song. Onagambye hi thanks a lot I'm Linda. Thanks for the show, you smart. I'm from Kisumu. Thank you so much. Onagambi hello, thanks for the program dear. Drop me I do by Chris Benina and Martha from Barara. Banagabe Barara, hi. Thank you so much for watching. Onagambie nze Vishani and Nabingo kindly drop me tip
Beautiful Ta by Fresh Kid. Okay, onagambye I'm Tracy from Chetume. Kindly drop me any song for triplets. Next week onagambye hello dear, I'm Shadia from Mityana. Agambye drop me Africana by triplets Ghetto Kids. Okay. Onagambye hibaby.com Zeshati Cruz Edwaga, thanks for the show. Play for me any song for Ghetto Kids. Onagambye hi baby, I'm Mama Letitia from Banda. We love your show and Letitia is here watching. Oh my God, Letitia, thank you so much for watching. Kwagala nyo mkwano nawe Banda omwina Lady Aisha Beauty Salon and everyone who is watching. Lady Aisha Beauty Salon yakola ku videos.com itira unawe abenga kola video lomulenge. Onagambye hello, good morning. How are you? Msawayo akaimba ka Fresh Kid. Onagambye hi babywa.com. I'm Nachiboneka from Katoke. I really appreciate your service. You make my day. Okay. Oh my God, I love that. I love you so much. Mkama wembanga kolo unakuro. Badai kacha mtawala. Onagambye I'm Kato. Please play me any song of Ricardo. Onagambye hello morning. I'm Jex. Thanks mwebale kuweereza. Onagambye hibaby.com mwebale kutuweereza nze nakagolo wano enamugongo. Onagambye hibaby.com I'm Sylvia from Kayunga. Drop me amagenda gange by Lugoba High School. Ngenda kubanga akakuwa mkwano. Wow, abali awo ekayunga ku Real Future, abazadde ba Real Future awo ekayunga mbagala nnyo mikwano mwebale kutuwa baana mwebale kubanga mutwagala aba Real Future naffe tuwagala. Cream Light Primary School wali emachindi batumide ku nyo Bashadia, Teacher Freddy, Mama Fadi and everyone who is watching. Nawe ngoma yinti onjagala nnyo mukwano okutumiddeko. Onagambye we vale kuweereza babywa.com. Onagambye hi babywa.com drop me kapiti Angel from Kisumu. Okay, onagambye which school is that? Which school? Onagambye hi dear, we vale kuweereza ebitukula we vale kuweereza ebitukula kulanya nsigadde nze musajja wa Yesu Vincent. Okay, onagambye webale kuweereza ebitukula kulanya mukono webale kusiima. Onagambye hibaby.com drop me semyekozo by naenedda. Onagambye you smart drop me a Moti's kids song nze Faizo. Next week mukwano. Onagambye hi drop me any song for baby Gloria nze Shirati mukwano kutumideko. Onagambye drop me any song. Okay, onagambye hibaby.com it's me Yasim, thanks for that show. Kindly drop me tell me by Fig Famaika, thanks for that show. Zendi sibula ntiawana zendigena nani zendi sibula ntiawana magenda gange zendigena nani. Wow, ababana babayise ba Clever's Origin wali ekitintale njagala kubanga njogerako nabali kusimu. Hello Wanji. Hello? Wanji nyabo. Okuye ku ABS nyaye njagala mwana. Mumpe. Hello, how are you? You are fine. What's your name, baby? Your name. Erinya logwan. Aine Babazi. Osomero wa Aine Babazi. Kampala. Anyway, tumira ko mami. Banage. Anyway, we bale kubanga ochalaba ABS TV, ochali ku programbaby.com. Onagambye hi Becky, it's me Asim. Thanks for that show. Kindly drop me tell me by Fig Famaika. Onagambye I want a song for Fresh Kid. Onagambye I drop me Tozi Kiza. Fresh Kid goes out to all students of Kasao SSC. Onagambye Atwiha from Wachiso. Morning, you have dressed to kill. Drop me a song of Ricardo. Okay, oh my God, I've dressed to kill. I didn't know. Anyway, tushagana maso. Onagambye hi
I'm from Mitiana. I love you. Thank you so much. How are you? I'm Jacinta Joe. Dear, drop me a song of Star Primary School, Namasuba, Masaja. Chantel, drop me a song from Janan Schools. Ogambi Banange, that song is dope for Lubaga High School. Okay. Onagami, hi dear, good morning. I'm Lillian. Please drop me a song called by Bambi, Fresh Kid. Onagami, big up Madam Walugembe Sharif from Mutundwe, Chirinyabigo. Play for me a song of King Saha. Sijadu kuba King Saha. Tuli mprogrambaby.com. Producer wange omukulu nterayo oluyimba lwa Chicho Ye. Atembenga ngenda maso Chicho Ye ora St. Peter's SS wali ebombo kalole.